Director wa KCCA Jennifer Msisimakula agambye entagenda kuddamu kugenda yadde okutuula mu nkiiko za Lord Mayor zayita kuba akizudde nti amalira biseera abeera azannya byabufuzi. Naye ng'obutamanya kigenda mu maaso kisinze kuba nti Lord Mayor yalemwa kati myaka ebiri okuyita meeting za kanso. Ne komiti eziriwo ezandibadde zikwatagana ne technical people abakozi abakugu mirimu gyaffe okutambuza ebintu by'authority nazo zaggwako nga wazza omwaka era tteeka liragira nti bwe ziggwako balina okulonda. Anawandikira Lord Mayor ne mulaga nti komiti ziwedde kalina okulondesa okuteekawo olukiiko basobole okulonda komiti obupya. Kati waisewe emyezi mingi yakikola. Wenatuukidde okuluma ejjiiko ne nga sijja kutuula mu budget ndala kugiyisa kuba nze nyina okukubiriza olukiiko oluyisa budget naye nabatadde dda ku notice nga sijja kugiyisa nga situnnaba kufuna mbalirira y'ensimbi zino eziwedde emabega kuba sina nange kyenja kugamba bannakampala ng'otula ebiguudo bivunda. Jennifer agamba nti akizudde nti Lord Mayor ayagala nnyo okwogera mu bantu ate nga byayogera atannaba kubikakasa olwo naawe abantu ebintu ebitali bituufu. Bwe batuuse eyo obwedda nfuna reports ekigenda mu maaso naye nga kirabika kibadde kintu kya byabufuzi, kintu kya kulimba kujagalaza ng'era bwe batera okukola abantu baffe ab'ebyobufuzi ababeera wano mu kibuga ne mu KCCA kujagalaza Lord Mayor n'alimba. Awadde ekyokulabirako ekyalukwago okugenda ng'anyumiza abantu nti ennyumba yasizibwa yafuulibwa safe house oba ekifo atuugunyizibwa abantu kyokka nga ekituufu ennyumba eterekebwamu bintu ebiggyibwa ku batembeeyi abakolera mu bifo ebikyamu n'emmotoka ezikwatibwa nga zizizza emisango. N'aboogera ebintu ebitali bituufu bye twewunya nti bayinza n'okutukuga nti tusalira abantu mu nnyumba ya Sezibwa ebintu ebitaliko naye ffe nga technical team tuliwo okukolera kyetumanyi nti kituufu. Mbagamba bannange tutaddemu ensimbi nnyingi waliwo omuzungu kyayita value for money. Abantu bafunyeemu mu misolo emingi egibasolozeddwamu n'omudidi gw'ensimbi oguteereddwamu. Mu okwogera bino abadde ayanukula entegeka ebaddewo leero nga akakiiko akakola ku ntambuza y'emirimu mu gavumenti ez'ebitundu okutandika okulambula ekibuga okuzuula emirimu egituuse. Akakiiko kano akatandise okulambula ku ssaawa 3 ez'okumakya kakoleddwa Nnaalongo Kizza Florence ssentebe n'abaka palamenti ssaako bakansala ne Lord Mayor. Ebifo ebirambuddwa mubaddemu ennyumba y'Amabuwa mwe basanze obugaali, ennyumba ya Sezibwa omwago bwa Seya Sebagala, eggwanika lya KCCA Mulago ku luguudo lwa Kafumbe Mukasa olwo ne basembyayo ekifo abasuulibwa kasasiro ekimanyiddwa nga Kiteezi dumping site. Eno abakulembeze bano boogedde ebintu eby'enjawulo ne beemulugunya ku bintu ebikoleddwa nga bagamba nti ebisinga bikoleddwa mu ngeri yagadibe nga lye. Banokoddeyo ekyabatuuze b'Ekiteezi okubeera bubi kati basuulirira ku lwala kyokka Jennifer n'abaanukula nti KCCA yasooka okubeera n'entegeka ey'okulongoosa Kiteezi era kumpi bali mu kumaliriza. Naye nga bwe twatwala omulimu gw'okulongoosa ekibuga twalina okulaba engeri y'okukola n'abantu. First of all, abali bakola ekibuga abalongoosa abacontractor nga babasasula bilioni 2 buli mwezi. Naye ng'ekibuga kijjama nga bwe twakisanga. Ne tugaa nti contract zaabwe tetugenda zizzaawo, tugenda kubagoba. Tutandika okwerongooseza nga kirimu engeri bbiri tufunira abantu baffe emirimu abatalina mirimu ate n'ekibuga tukirongoosa bulungi. Herbert Kavuma ne Ibrahim Bwega be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.